Simuzanyo sibya kusaaga gavumenti eremye. Agambye ki? Uganda efuuse nantafugika. Agoge amazima. Obokkiriza obotokiriza tolina kyakukikolera. Ekyaleese byobufuzi okulema ne Kyagulanyi Katonda. Tuli Busia tewali kubuusabuusa. Yes, all right. Tuli wano omukulembeze we yasuze. Tuli Busia. Bobby. Webali bulungi baliza mukulembeze obewese bwensa namaddako ow'ekumi bamulize kubatira webali waneeno bamulize mwaniriza yasuze mu hoteri waneeno kumpi nengera bajukiza mukulembeze addako tugenda mulonda leero tuli mu Kanoonya tugenda Kakuuma tugenda Kabanja mubanja mubalaba Bobby olwakibona abaana b'e Busia nengera kujjukiza temwerabira ogamba omukulembeze ti mwe babbako zaabu wammwe yemmwe ab'e Busia be babbako golodi wammwe yemmwe basena ku mataka okuli zaabu nga tebabaliiriridde yadde omunwe gw'ennusu n'ogumu gutu nengera bajjukiza abaana b'e Busia yemmwe abali ku booda mwandibadde muli bulungi n'okusingawo nengera bajjukiza abaana b'e Busia His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddako tugenda mukaluka kunoonya kulonda kukuuma kubanja otegera bunyo bakyendegerako bayindaga tujje mu bungi abadde bamusiga tujje mu bungi ndegera musinga ab'ettololo musinga ab'embaale walayi muli bamamu kankungemu ono kati people power NUP Yeah, it's amazing, it's exciting, and equally humbling. The love that we're getting from the people of Uganda, it puts a huge sense of responsibility to us to make sure we deliver this hope victory. One of what is Jab.
very silently naye batulabyeko babiri basatu twagenza okwekanga nga wano wonna wajjudde abantu basuzeewo nga beetolodde hoteri eno nga batukuuma tukisimanye omukwano ogwo era ne kati tukedde ku makya nga beetolodde ge maloboozi n'obuyogaano bwe muwulira eyo tubebaza nnyo abantu b'e Busia mwebale kutwagala mwebale nakuuma mpisa nakuuma mirembe wadde muli bangi nnyo bwe mutyo buli kye mukola mukikola nga muli calm nga muli disciplined naye nga mutulaga okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala twesunze okumala olunaku olulungi nabadde awo nendaba nga abamu ku balya Museveni mu ngalo bagamba campaign tezinaba banyumira kubanga tewannabaawo kutemula abantu tewannabaawo tiyagaasi bo tezinabanyumira nga kirungi nnyo ekyo mwana tuffe zitunyumira bitya ffe tunyumira okukamala era ffe twagala batulekaawo mu butanyumirwa kubanga tetwagala tiyagaasi tetwagala kuba bantu masasi batuleke bulesi tuli basanyufu eri abantu baffe nziramu obeebaza olw'obuwagizi banaye muveeyo mu bungi looza mwongedde okulaba nti bwe muvaayo mu bungi ate nga muli unarmed nga muli disciplined wabaawo enjawulo mwekennyini musobola okwekuuma mwekennyini musobola okukuuma abo abanafu abakyala n'abato n'abakadde abazze n'akasimu ke bayagala okufiriminga bye tukola abitambuze mu mukuume fekennyini tusobola okuziyiza ababbi njagala mweno campaign tulwanyise obubbi tulwanyise obukozi bw'effujjo baagala nnyo okutusindikamu abayaaye abakozi b'effujjo ndi musanyufu nnyo nti abavubuka mwekennyini mwekozeemu omulimu obubbi ndaba butono ate nga bugenda kuggweramu ddala nsaba mu bumalemu eno revolution yaffe ebere mmoro batuwe ekitiibwa ensi eyongere n'otwesiga nga tukuuma abantu baffe naddala abo abanafu mwebale nnyo mwebalire ekibuuzo ekyo nja kyanukula naye nja kuba ne sekretary general waffe omukisa naye akittaanye yes nakyogeddeko nagongera nga kasawundi katini kabi ne ka stage tuziyinzimba na biti era bw'oba owulira eddoboozi lyange lyasaakaddemu lwakuba nze neesanze nga nalikola naye nalyo lyasaakaddemu olw'embeera gye tuyitamu embeera eyo amazima amatuufu eriwo kubanga tetulina ssente zetukozesa mu mateeka twali turisivinga ssente ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye mujjukira mwami Norbert Mao bwe yakozesebwa gavumenti okumakinga sure tutuuka mu kalulu kano nga tetulina ssente nga tetulina n'amafuta twebaza nnyo abatuyambyeko okutuvujjirira kubanga tukyatambula naye era mu bugubi obwo twesanga nga tukozesa awamu mu kalakasa tusobole okutuusa obubaka ku bantu yes kivudde lwa mbeera gye tulimu nti mwami Norbert Mao ng'akozesa olukujjukujju baasala amagezi ne batusalako ssente zitulina okuba nga tufuna okuva mu paliamenti mu mateeka zetubadde nga tufuna era ne ttiimu yaffe y'abannamateeka bwe yasala entoto zonna ne tukola n'okusalawo konna konna ne tugamba okay luli iPod yali NGO kati balifudde etteeka bwe libateeka okay kati kitutegeeza nti ffe abali mu NCF tuli automatically mu iPod naye era mwami Norbert Mao mu bumenyi bw'amateeka ne bamakinga sure lazima NUP tebera na ssente mu kalulu kano so yeye embeera lwaki tuyita mu bugubi obwo ne twebaza Katonda kyakozeseza abantu be okutuyamba okusigala nga tukyatambula era tubakakasa tujagenda maaso nga tutambula. Well, indeed, is a get up gladiator alongside now this time. See, yo, producer Alan, make all the boy them down and deal because no say bad man, a fool man. Wana wa Yasuze, tatuna genda kurale. Wana wa Yasuze, Busia, right now, Busia is bolstering. Busia siringidwa baganda bange Busia esiringidwa la batata Busia emaze kusiringibwa
bayiye ebyokwerinda okuva ekiro. Our power, NUP, everywhere. Ngabe tusese ampola ngabe tambala pola. Abana bebusia. Abino njagala mbiba kame ngabe tutambula ngabe tukena pola. Abomaso temuyimirira. Abana bebusia. Njagala mumpulirize ngabe bagambe bigambo bino. Banange ngabe mulaba tukunganye banji. Bino tekina kubeera kya mulundi gumu. Tusobola okujjako gavumenti ya dikiteta. 7 People power. Our power. Kati njagala mulabe nga bwe muli bangi wano leero. Njagala mumanye nti Museveni yatunze golodi wammwe $1,000,000. Abaye. Ekirala mukimanyi. Eno boda kati bagiwamba. Naye ate nga tugenda gikomyawo ebere mikono gyammwe baana b'Ebusia. Abaye. Temuyimirira, keep moving. Funnies, keep your car moving. Mugende ka speedi mpola. Kubanga nyina bingi ebyokubagamba. Tetugenda kulwana yokka biyinza obutagwayo. Naye nga njagala mukkirize. Tine bwe baba babbi akalulu kaffe. Olaba nga bwe muli wano bangi. Tebasobola tutta ffenna. Njagala okubemu akafaananyi. Abaye. Njagala okubemu akafaananyi. Ng'abaana b'Ebusia nga musimbudde nga muli bwe muti. N'abaana b'Embale nga bali bwe bati. N'abaana b'Ejjinja nga bali bwe bati. N'abaana b'Etororo nga bali bwe bati. N'abaana ba Sereti nga bali bwe bati. Eyo Eastern Uganda yokka. Ate teweddeeyo. Waliyo n'abaana b'Embale. Tusobola okununula Uganda nga tetukozeseza mundu. Tuli bangi nnyo. Okuva wano okutuuka e Kenya. Nkitamu okuva wano okutuuka e Kenya bakutwalira $1,000,000 olwa Uganda. Nkitamu olwa Uganda bakutwalira $1,000,000 olwa Uganda. Atuuka sharinga. Mbulira ekifaananyi kirikiriya. Alright. Busia yawuumye. Mukama Katonda wange, Busia yawuumye. Naye kwegamba Busia mu kuwuuma nina ebintu ebitonotono byenna binabadde neebuuza. Ekisooka, Anita Among bulijjo atugamba nti Bobi Wine abantu bamwagalanga muyimbi, nti olw'okuba nti abantu bamwagalanga muyimbi olw'ettutumuli eryo, kati buli muntu yenna ayagala ajja amulabeko. Ekisooka, era ekibuuzo kye nalibadde neebuuza on the contrary, nti bo abayimbi nga ba Eddie Kenzo, Balili Pazo n'abalala nga gye bayimbira ku laale zaabwe bo nga abantu tebasanyuka, kubanga nabo bayimbi. Abantu baali badde babasanyukira. Ekyo ne kibeeraawo. Ekyokubiri, bwe kibeera nti abantu just baagala kulaba muyimbi buyimbi, lwaki ate abantu bwe boogera ku nkyukakyuka ku kununula eggwanga ate abantu bawaga nnyo, era buli omu alagira ddala ku mutimbagano? Sinalabayo muntu n'omu kwegamba agamba nti tunyumiddwa okulaba ku muyimbi. Bonna bawoza kimu, people power, our power. Kakati enjogera eyo nsuubira okuba nga baagala okubeera nga bagikozesa, naddala nga baagala okukyanga akalulu nti teyalina buwagizi. Naye ekirungi nti yonna munnange gy'ayitidde ne gino Museveni agenda kuyitirayo, kubanga ababaka be abakwogera obubaka obukwatagana ku Museveni esayidi zeeyo be bamanyi ki ekibatuuseeko. ne Prime Minister Nabbanja juzi yayomba oluyomba lwe sirabangako. Kakati munnange bwe tutyo bwe tuli, era okusinziira ku kyabaddewo abantu bagamba nti Busia oba oliawo ate yasinzeko ku regions endala, kugamba ku bitundu ebirala.
Busia yasinzeko ku bitundu ebirala mu region eyo eya Eastern kuba Namwegi w'omuntu abaddeyo abantu ne batuuka n'okulinda Bobi Wine ku hotel we yasuze embaali wabulina babadde bamulinda naye ate wano kyasusse naye nga teri amusaba ntukubiremu akapera kitegeeza abantu bamanyi kiki baagala kati protest vote kikulu nnyo era munnange gwe ampuliriza oba ndaba akalulu kano ka makulu nnyo. It's now or never nti guno omulungi tufunye omukisa nti opposition mu kifo ky'okubeera nti nno tubadde nga tulina nti beegatte tulabe Mugisha Muntu ng'ali wamu ne simanya naani ne Besigye ne wendeetamu ate bannange Mukama kiki kyekinguddeko nange seetaaga kibooko kugamba opposition nga tetulaba abantu beegasse nti bammawo baani. This time Bobi Wine kyasobodde okukola aleese opposition ng'eri yokka single handedly asobodde okubeera ng'akikola nti abantu bonna bakuŋŋaanidde wansi wa people power, our power. Kukitegedde abantu bonna bakuŋŋaanidde awo era Kaasa ye tumulaba nti bano abalala bonna mu kulaajana Bobi Wine atugobye mu opposition bonna ensolima zonna azigobye. This time bannayuganda bonna beegasse balina omuntu ogwo gwe bafrontinze abantu era abantu omuntu wabwe gwe baleese omukulembeze waabwe gwe baleese yooyo n'ebirala byonna bimugenderako obubonero bonna bulaga nti ye mukulembeze w'abantu gwe baleese era buli munnayuganda amaze omwembulesinga nti yooyo. Kati bino opposition era kumala kwegatta simanya Mugisha Muntu beegatta ate abantu ekyo bakibuukadda kuba bye bisinze okukonya struggle ebyo bikonyeza nnyo struggle ebyo kubanga bo tebalyegatta olw'ensonga nti akasimbi kabafuukira akasimbi. Kakati munaye protest vote gwe bwe bakuwa ballot paper tandika na kulaba sookera ku umbrella ke kabonero otegeere nti wano wetuli mulayini eno mwetuli era olabe erinnya nti okakase lyejjo mu kabokisi akasooka akabokisi akokubiri ekifaananyi kyoyo bwogenda okulonda akabokisi akokusatu mulimu umbrella era nga kyekiraga nti ddala gwoliko ye mutuufu ate awo tudde ku tik oba ekinkumu ekikakasa nti ddala yono gwolonze kati tik togisuusa kabokisi totiikinga nnyo nti omwagala nnyo nti tik eyite mu kabokisi kawulu kafu awo oba okase n'ekinkumu nakyo kyekimu ge just katono ate towandiika kigambo kyonna ku ballot paper. Bwe mumala okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba MP ate muddeeyo ku lunaku olulala mulonde bakansala n'abalala ku bifo ebirala. Ekyo kikulu nnyo nakyo kubanga tetugenda kumusindikayo yekka. Kale munnange ebyo nga bw'obirabaawo Bobi Wine pulezidenti w'abantu omukulembeze w'abantu n'ebigambo bye ebitakyukakyuka era ebyo ebiruma abantu byatambuliramu. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyu ku kyaki Entebbe Road tuuke Namulanda Kitende Kajjansi obuze ejjanyu ku kyaki we wali Hillside View Apartments omuli buli kimu twala mutwazi tulootu ate nga ne Maintenance Palace nabo balina solar systems zonna ziwandibadde weetaaga okuteeka mu makaago mu capacity yonna gwe gye wali badde oyagala. Balina ebyamazzi balina ebyamasanyalaze byonna beba Maintenance Palace bakuga nti balina water heaters zikozesa masanyalaze azikozesa solar balina water pumps za solar balina security lights za solar balina security cameras n'ebirala beba Maintenance Palace. Ate nga ne Mukisa Transport Services gwe bali nnyo ku 074M93273 074M93273 Mukisa Transport Services kuli ntambula ennungi. Timo Private Consultants Limited bano bagoba ku nsonga z'ebyapa ate nga balina construction company kati tokkiriza kufeera ku kyapa baguze nga n'ekyapa tekiriiyo basobola okukikebera mu ddakiika bbiri kubulya nti oli kwalaali oba nedda. Omusawo waali Dr. ku ndwadde twagala kuyingira mu Uganda empya nga tuli balamu munnange ebirwadde pressure sukali yagamba si bulwadde kale omusawo waali Dr. era gwe jangu wano ku Uganda tulajo nsaba ennamba nja kugikuwa. Okay nga bwe mbadde nkunnyonnyola
ddala Anita Among atugamba nti Bobi Wine oyo gwe mulaba abantu bamwagalanga muyimbi buyimbi. Ne Museveni yakyogera bino si byakuyimba. Muganda wange ebitali byakuyimba birabika bifuuse ekizibu. Bagaba kami katono akanyoomera mitala wa mugga naye kuguno omulundi muganda wange kirabika ndowooza ennamusa etuuse ku nnyooge gwe kyoba omanya ennamusa etuuse ku nnyooge. Twolekedde akaseera akazibu ennyo akagenda okubeera akazibu ennyo eri General Museveni kubanga yatansedde okukawulira ddala ngenda kukkiriza nti Kyagulanyi atusinze. Electoral Commission byabaka yatansedde okweraliikirira ngenda kulangirira kikinze kasookedde ngangeta kuguno omulundi ngenda bagamba nti kubanga basooka kubala bitundu gye basuubira okuba nti Museveni jabbye ne baga nti afunye obululu bungi nnyo kati ne bajja bamukuumira waggulu mu percentage. Wakiraba obululu obw'e Kampala era kati nsuubira okubanga bayinza obutabala bululu bwa Uganda this time bwonna ne balangirira bulangirizi kubanga juzi byatusobera. Kakati Muhoozi naye ali awo bikyamusobedde agamba nkoze ntya ddala ngenda kuduumira ntya nze ate nga ne banne bamutunuulira bajjenero banne bamugamba geza tulabe kale weezita omusajja gezaako olabe bannayuganda. Muganda wange kino kikabuka bwe kyoba otegeera ye kyoba omanya nti kino kika kuguno omulundi tewaliiwo yadde n'okubuusabuusa kuba buli batugamba nedda era abantu bwe batyo. Muganda wange abantu bamaze okulagira ddala kiki kye baagala teri kutubuzaabuza titugenda kukkiriza. Ekisaawe yeyo gyenkulaga kati eno gyenkulaga be bantu abatannayingira bano abantu tebannayingira naye ekisaawe kyajjudde dda. Ekisaawe muganda wange kyajjudde dda naye abantu abajja ebweru basingako abali mu kisaawe kati bano abajja bagooyingewa ne banange okwagala kuno omukwano omungi bano abajja obuza baze ne pulezidenti bagooyingewa. Ekisaawe kyajjudde dda kakutunuzeeyo. Ayita ku boda ya Busia nekukakasa nti nze agenda okusalako ku boda kubanga tetwagala pulezidenti Museveni adduke. Tetugenda kukola mukama wange tetugenda kukola twagala tugalale gavumenti entuuseemu twagala tumukuume n'ebintu bye byabbye mu Uganda asobole okutuula tumuwe security ebakufaanagana nga banateemalira abalala. Mukama wange ekigambo ekisembayo nti Busia boda yafaana gy'olaba buli mwezi eyingiza biliyoni 7.8
naye Busia municipality tewali wadde kikumi tetukola ki tetufunako. Ndikubasaba nti pulezidenti waffe bw'anaaba amaze okugenda mu bukulembeze ate ng'ali kugendamu njagala mukkirize nti n'egundi yaffe gye baatuggyako akatale kabaatuggyako ak'emasaafu pulezidenti waffe ajja kakomyawo. Go to your family. Our hearts go to you, Mama Ida Odinga. To you, my sister Winnie Odinga and the entire family. To you, my brother Babu Owino and all the brothers and sisters in ODM. We stand with you. We continue the fight. People power!